الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكمه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bakadde bange munna gye musinzira okuwuliriza amakya ga leero, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize oluvannyuma lw'okumutenda n'okusaalira ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abenga ssa okusaasira kwe gye tuli n'eri abo bonna abaddu be n'abazaana be abasobodde okwenyigira mu kunoonya kiki ekinaatujja mu mbeera ey'obuyinike ekitutwale mu mbeera ey'okwesiima, nga mukyo kwe kukola emirimu nga mirungi. Abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah, mukkirize Allah tumwebaze, nga tumwebaza tusinziirira ku ebyo byonna bye yateeka mu nsi ne mu ggulu, nga tukakasa nti buli kyonna kye tuyinza okutunuulira kya Allah ku biri mu nsi n'ebiri mu ggulu bye tutalaba. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumukkiriza tukole buli kintu kyonna nga tukikozesa omutima omumalirivu, era nga tukakasa nti tukikola naye empeera eriwe eriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kutukakasa n'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim nti dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Ekitabo Qur'an tikirinaamu kye tuyinza kubuusabuusaamu mu kyo okuggyako kyassibwa nga kyakuluŋŋamya eri abo abatya Katonda. Omuntu ne bamugamba nti bw'onaawaayo zimbeko abasande ejja n'ojja gisanga wa Allah, mazima amatuufu nga n'amugamba tagirabangako, n'akwata n'awaayo. Siiba ojja kusasulwa Allah, era byonna okusinziira ku byokulabirako ebimuweebwa n'okusinziirira ku nnyinnyonnyola ebimunnyonnyoleddwa, n'aba nga akakasa nti ddala ebiŋŋambiddwa bye bituufu, kubanga bigambo bya Katonda bivudde mu kitabo ekitukuvu Qur'an ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'oteeka mu nkola n'okola. Awo wonna kiba kitegeeza nti oli mu kitabo Qur'an mw'otambulira, hudan lilmuttaqin, oli ku kigambo ekigamba nti kyakuluŋŋamya abo bokka abatya Katonda. Mukkirize abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, amanyi era geego nga bebagogedde Sheikh Kakeeto Abubakar Khamis Kitatta, nga tuli mu ntandikwa y'enkomerero oba oli awo ya omulimu omunene ogwatandikibwa emyezi 3 egiyise emabega, nga tuli mu mwezi oba oli awo tuli mu nnaku, tuli mu kiseera kye tufundikiriramu omulimu guno. Naye tukimanye nti omulimu gwonna nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti gubalibwa ku nkomerero yaagwo, na bwe kityo enkomerero y'omulimu gwaffe guno okuva lwe twagutandika, mbakubiriza nga mbakuutira nga mbeegayirira tubeere nga tukola omulimu gwaffe, tubeere nga tugumaliriza mirembe. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteerawo ebisobola emiryango mingi n'emirimu mingi gisinaasobolesa okuyingira ejjana, kati ng'okusalawo kuba kusigalidde gye tuli.
okusalawo kiki kye tuteekeddwa okukola kiba kyesigalidde gye tuli tubeerenga tufuna ejjana ya weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era olaba weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti yakwasa weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekitabo Qur'ani naaba nga akimuteeredde akyeyagaliremu era n'ab'ekibiina kye. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteera n'atugamba nti fad'uuhu mukhlisan lahu ddiina, tubeerenga tumusaba era nga tumutendereza yekkoomu kubanga ye nannyini nkola era n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo gonna gage omulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ayo gyegisanga mu suratu Ghafir, ayo gyegisanga yankaaga mu 5 ng'ani agamba Allah agamba nti fad'uuhu mumusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisiina lahu ddiina. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe nnyo ate tumutendereze nnyo ate tumwawule nnyo ate tumuwe ekifo kye waateekeddwa okubeera nga tulongooseza ddala tubeere mu balongoofu abalongooseza ddala enkola y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ye nannyiniyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'atutegeeza nti omuntu buli lwagamba nti alhamdulillah n'aba nga atendereza Allah kubanga yatugamba nti faqul alhamdulillah, mubeere nga mugamba nti amatendo ga Allah alladhi oyo Allah subhanahu wa ta'ala najjana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatuwonya min alqawmi adh-dhalimin, ekibiina ekyababuze. Yatuwonya Allah subhanahu wa ta'ala nga tujja mu bubuze n'abeera nga atuteeka mu bulungamu. Nabwe kityo oyo yennyini yakulagira nti bwe wabaawo ensonga ng'akulagidde teeka mu nkola kubanga ogenda kubeera mu baddu ba Allah abagonvu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yenyumiririza mu bamalayika abamugondera abamuwulira abakola emirimu gy'ayagala era abatamujeemerangako ng'abo Allah abeenyumirizaamu. Naye abaffe olaba yeenyumiririza mu bamalayika abo naye ate oluvannyuma n'agamba nti ŋŋenda kuteeka mu nsi omusigire. Yagamba bamalayika n'abagamba nti ŋŋenda inni jaa'ilun fil ardi khalifa, yeesi we muli bamalayika bange mukola buli kyonna naye inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ŋŋenda kuteeka mu nsi omusigire. Bamalayika baabuuza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamugamba nti omulezi waffe Allah ataj'al fiha, ogenda kuteeka muyo man yufsidu fiha, agenda okwonoona muyo wa yasfiku dimaa, abeere ng'ayiwa n'omusaayi. Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika bakwatiddwa bawulira nga Allah okubagattako ekirala ate nabo oba okubagattako omuntu oba ekitonde ekirala kyonna kye baali batannaba kutegeera kyabayisa si bulungi. Ne bagamba nti ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdik, nga ffe Allah tukutendereza wa nuqaddisu laka, era nga tukutukuza. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah naye abagamba nti nze mmanyi mmwe kye mutamanyi. Nabwe kityo kyali ki nti omwana Adamu bw'anaateekebwa mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu okujja kunsinza. Abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah bateeka mu nkola. Olwaleero lwaki kuteeka mu nkola? Yensonga lwaki tuzimba masjidi Kabasanda tugibeere nga
omulimu tugutuusa ku nkomerero yagwo. Akaseera ke tulimu kennyini kakubeera nga tufundikira ensonga eno biidhinillah. Era Allah bwe kunaabanga kwe kukkiriza kwe tutandise olwayo olunaku lwa Mande, tutandike n'olunaku luno. Allah baate bawadde nniya ey'okubeera nti tusiibako olunaku luno tulisiibe. Allah bawadde okubeera nga bagobereza kusiiba okusaddaaka. Allah babagobereza baba asaasidde okubeera nga mu lunaku luno olaga oyayanira okubaako ne kyokola. Kkiriza nti bw'onaaba otadde ssente zo ku 07773 24 68 54 oba 070 6 74 7 enamba kanziddemu kwe tuteeka essente nga tukola omulimu ogwo oguliwo mu ddiiro kati saawa eno ogw'okuzimba masjidi Kabasanda tube nga tugimaliriza. Abaddu ba Allah mwenna gye musinzirira okubeera nga tuwuliriza omulimu guno bwe tubeera nga tugukoze, nga tugukozesa omutima omulungi, nga tugukozesa okwagala, nga tumanyi nti empeera tugenda gisanga wa Allah. Kyekiri Allah kyagambye nti ekitabo Qur'an tikirimu kuboosaboosa, hudan lilmuttaqin. Buli aya ekusomerwa ng'eri mu Qur'ani ne babeera nga bagikutemedde bulungi, kkiriza nti bw'oba tokirabyeko kati ojja kirabako yawmal qiyama. So abantu abagambibwa nti mujja kulaba ku yawmal qiyama mufune bye mwetaaga, abantu abo ssebo bwana Kalole baba bazira nnyo okubanga bakola omulimu gwonna oguba gukoleddwa, baba bazira olw'ensonga nti akola nga akolera Allah oyo gwatalabangako, akolerera ejjana gyatalabangako yadde giwulirako yadde gyefaananyiriza, n'akolerera neyeekingiriza eri Allah okwokebwa omuliro gwatalabangako yadde gwatayinza nakubako kifaananyi. Kati omuntu oyo bw'ateeka mu nkola kyonna ekiba kimugambiddwa, bwe nkugamba nti aba muzira, mu butuufu abeera muzira. Na bwe kityo mukkirize mubeere abazira ba Allah, mukkirize yonna gye musinziirira mubeere abazira ba Allah, tubeerenga tukola emirimu egyo gyennyini. Sisuubira nti mu bigambo ebibasomerwa oba ebigambo ebibagambibwa nti tulinayo obudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam talinayo obudde bwonna bwe yakozesa n'abuspendinga n'abuteekawo nga bwakutulimba, talina budde obwo, wabula yatuusa obubaka bwonna obwamukwasibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako nga bashiran wa nadhira. Omuntu ayatuusanga obubaka nga musanyusa ate nga mutiisa. Okitegedde? Obubaka bwonna omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatuusa, kyova olabanga abamu baatuuka okwagala okumulimbisa abatakkiriza. Owekitiibwa Allah n'abagamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teyatuusa bubaka bwonna oba bigambo byonna bye yayogera nga abijja kwagala kwe, wabula bwabanga bubaka obwamutuma mukama we Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abututuusaako. Amakulu nti byonna Allah yabikakasa omubaka bye yatutuusaako nga byayita Allah subhanahu wa ta'ala yabimulagira bibeere nga bitutuukako. Baddu ba Allah, mukkirize nti omulimu tugukoze era tubeebaza nnyo nesse kwebaza yenna. Mu butuufu ayinza okubeera wano n'atabeebaza oba n'anyooma omulimu ogukoleddwa oba n'agamba nti bannaye tubagambye naye temukoze, oyo abeera mu butuufu alimba, kubanga ebbanga lye mukoledde ery'emyezi 3 n'okusoba gigenda mu myezi 4, wallahi omulimu gwe mukoze mugukoze. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naye nga mukyo tulina okusaba Allah atagukkirize. Osobola okukola omulimu n'ogukozesa okwagala n'ogukola wenna ne weemalayo, naye nga bambira ogukola Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana okugukkiriza. Naye buli lwe tukola omulimu gwonna tulina okugukola ate nitumala ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akkiriza. Olaba bannabbi ba Allah baamalanga okukola emirimu ate ne bamala ne bagamba Allah nti rabbana taqabbal minna. Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam buli mimalanga okukola emirimu n'aga nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim.
ay Allah nkusaba okkirize ekyo kyenkoze kirize ebyo bye tukoze innaka anta samiul alim kubanga gwe mumanya atawulira kakati bwe tukola omulimu tuleme gwewaanira mu bwewanizi tinze mulaba nawaayo miliyoni zange 3 nze nawaayo miliyoni yange Allah omanyi ekyo oba yagikkiriza oba teyagikkiriza nabwekityo tukole bwe tumala laba tunuulira butunuulizi kusaala esswala bw'omala okusala subuhi oba dhuhuri oba asiri swala mafruda nga yakukakasibwako naye olugimala omanya nti okoze omulimu omulungi olugumala nga nti astaghfirullah lwaki oleta istighfar ng'ate omaze okukola mulimu mulungi gwa Allah bimaana nti onoonyamu Allah okubeera nti bwemubaamu obukuyitiddeyikiddeko ebirowoozo gye biraze ng'oli mu swala Allah akusonyiwa akkiriza omulimu ogwo buli obukuyitiddeko Allah abusonyiwe alhamdulillah sebukulikayo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wooviiriddeyo ng'era tulaba aya eno esangibwa mu suratu bakara aya ya 176 ya 172 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga akowoola n'eddoboozi ery'ekizadde gaga nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye mu birungi ebyo Allah wammwe subhanahu wa ta'ala byabagabirira oba mulye mu birungi ebyo byembagabirira oba byetubagabirira naye bwe mumala okubirya washkuru lillah mwebaze nnyo Allah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun mwebaze nnyo Allah mumusiime in kuntum iyyahu ta'budun bwe munaabanga oboolyawo muli basinza ba Allah nga muli basinza nga musinza Allah mubeerenga bwe mubanga mulidde ne munywa bye mulidde byonna Allah byabagabiridde mubisiime ishkuru lillah mukwebaza Allah tulina kukola ki tulina kubeeranga Allah tetujja munoonya tumugambe ndi Katonda weebale byotukola tulina kukola ebyo byayagala naye okulaba nti tumusiima tulina kubeeranga okwata ku byakuwadde Allah subhanahu wa ta'ala olaba mu aya endala Allah tuga nti wanfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut wanfiqu mimma razaqnakum mukwateeko mu ebyo Allah byabagabiridde mubeerenga ate muwaayo min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut olubereberye nga temunnaba kutuusibwako kufa kuba munatuusibwako okufa ne kutuuka fayaqula rabbi jja kuba tonnakutuka Allah akulage byowaddeyo akulage gyolaga akulage gyova fayaqula rabbi ogambe nti aya Allah omulezi wange laula akhartani ila ajalin qarib singo nindiikirizaako katono nnyo mu ntuuso zange zino ezituuse fa asaddaka mbeere nga nzimba ku masijidi k'abasanda mbeere nga mpaayo ku bino byompadde mbeere nga mpaayo wa akun min as-salihin bwe nandiwaddeeyo oba oliawo nandibadde mbaddu b'abalongoofu abakozi b'emirimu emirungi Allah manyi kyaddamu agamba nti walan yuakhira Allah nafsan idha jaa ajaluha Allah talindiikiriza mwoyo gwonna bwe gubanga entuuso zaagwo zituuse wallahu khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu nnyo ku bye mukola mumanyi kakati tetugamba nti omulimu guno tujja gukola nga tukangakanga oba nga tutiisatiisa wabula tugamba nti ayati zino bwe zijja ne tuzigattagatta tulaba kiki Allah kyatwetaaza Allah atwagaza ki Allah ayagala tukole ki ekyo kyennyini kye tulina okuvaayo nakyo tubeerenga tukikola tufune rahma ya Allah okusaasirwa kwa Allah tukufune tubeerenga tuyingizibwa ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala eyebyengera ejjana ey'emirembe ejjana erimu emigganga gikulukutira wansi waayo ejja buli kirungi kyonna awo nyenyini wetulina tubeerenga tulaga Allah subhanahu wa ta'ala akaseera kali kaleme tutuukako akokubeeranga Allah atuga nti wanfiqu mimma razaqnakum muweeyoko mu ebyo byembawadde byembagabiridde naye wallahi omuntu akeera ku macyanga mwavu n'akeera ku macyanga mwetaavu nga mwetaavu nnyo eri Allah ate era nga mwavu nnyo eri Allah mu aya wana Allah ina watugambidde atukowodde n'atugamba nti abange mu abantu nti antumul fuqaraun muli baavu nnyo aga nti ya ayuha nnaasu Allah akowoola nga agamba nti ya ayuha nnaasu abange mu abantu antumul fuqaraau ila Allah muli baavu nnyo eri Allah wammwe tabaraka wa ta'ala temuyina ke muyina
naye ate wallahu huwa alghaniyul hamid, ate omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga ennyo ate atenderezebwa. Kaakati eyo ayo gyagisanga mu suratu Bakara era aya ya 267 ya Allah subhanahu wa ta'ala nga atukowola atugamba ya ayuha nnasu, abange mu abantu, antum fuqara ila Allah, muri bavunye ebyo ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyyul hamid. Surat Fatir aya 15 musonyiweko, Surat Fatir aya 15 era n'agamba nti wa'alamu anna Allaha ghaniyyun hamid, era mumanye wa'alamu mubeerenga mukitegeerera ddala ebigambo bya Allah si byakunyumya mbonyumya, wabula tulagire ddala ayati ze tulina okubeera nga tugoberera. Naga nti wa'alamu anna Allaha, kyemuba mutegeera kyemuba mwesibako okumanya ku bwongo bwammwe mukimanye nti sente si mmwe muzikuriyetingawo ne muziteekawo ne mugamba tulina sente tuli bagagga, oba nti olina akakumbiko okakwata n'ogenda n'osima, oba n'osaawa, oba n'olina emiti gy'okwonoga. Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti wa'alamu, kyoba omanya, anna Allaha, mazima Allah, ghaniyyun hamid, Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga era atenderezebwa. Ye suratu Bakara aya 267 eri yabadde suratu Fatiri nga aya eri 15. Masha Allah. Kati wa'alamu anna Allaha ghaniyyun hamid, mumanyi nti Allah ye mugagga era yatenderezebwa. Kati kyoba okutte kyonna n'owaayo otoolako kawukwekyo Allah kyakuwadde subhanahu wa ta'ala n'okiwaayo, ate Allah nakkubisizaamu emirundi nga mingi nnyo. N'agamba Allah nti kyemuba mumanya nti lillahi ma fi samawati lillahi ma fi samawati wal ard inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid. Allahu akbar. Kyemba mumanya nti byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu bya Allah, byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi bya Allah. Inna Allaha, mazima Allah, huwa al-ghaniyyul hamid, mazima Allah ye mugagga era atenderezebwa. Olaba agenza aziddamu ayati ezo zonna agenza aziddamu, naye nga eyo nayo ojjagisanga mu surat Luqman, ojjagisanga mu Luqman aya ya 26. Allahu akbar. Owesitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga nti yatonyese, yakola buli kimu kyonna omuntu kyayinza okwewaana nakyo mu nsi muno. Neweewaanira mu bulamu obulungi, neweewaanira mu bimera by'osimbye, neweewaanira mu biki n'otamanya nti waliwo nannyini byo. Akulazeeko bulazi katono nti okubikukwasa ate asobola obbikuggyako essaawa yonna. Muganda wange Omar Ssenyonjo, barakallahu fikum, weebale kubeera ku mukutu n'obeera nga ku ssaawa eno naawe wavuddeyo dda mu buliri, oli ku adhikaari, oli mu layiri wagimaze dda, oli mu Qur'ani, oli mu kuwuliriza ebigambo byonna byonna n'obanga obikola. Barakallahu fikum. Nabwe kityo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala atugambe nti faqul alhamdulillah, mubeerenga mugamba nti amatendo gonna ga Allah alladhi najjana, oyo Allah subhanahu yatuwonya min alqawmi adh-dhalimin, ng'atuwonya okutujja mu kibiina ekyobubuze. Allah subhanahu wa ta'ala n'atujjayo n'abeera nga atutadde mu baddu be. Suratul Mu'minun aya ya 28. Tubeerenga Allah tumwebaza, tubeerenga tumwebaza nnyo, ate nga tubeerenga tumusaba nnyo, kubanga Allah ayagala nnyo abamupeeka, ayagala nnyo abamulajanira, ayagala nnyo abamulaga kwegamba abasembera okumpi ne waali. Owekitiibwa kyeyava agamba Allah ng'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti tebatya, tebabeera wala. Fa idha sa'alaka ibadi, lwava kunneebuuzaako abaddu bange, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, ndi kumpi nnyo okubeera nga nyanukula edduwayo omusayi bw'anaaba nga nsabye, naye ng'ate naye idha da'ani falyastajibu li, alina okuba nga ayanukula, nga yayanukula ebyo bye namugamba okubeera nga akola, omuli okubeera nga tuzzaako eri Allah subhanahu wa ta'ala ku byatuwadde. Ekyo kyakwanukula Allah, kubanga Allah atugambye nti byakuwaddeeko ate zzaako eri Allah. Okukuba kumwanukula, okusaala esswala 5 kuba kwanukula Allah. Okubeera nga tusiiba Ramadani, ebyo byonna Allah babitugambye tubeere nga tubikola. Okubeera nga tukola emirimu emirungi, ebyo byonna tubeera tuddamu Allah subhanahu wa ta'ala kyaba tugambye okukola. Nabwe kityo baddu ba Allah,
kyavudde atugamba nti bwe tubeera nga tulidde bye tulidde mu ebyo Allah byatuwadde subhanahu wa ta'ala ne tunywa bye tunywedde ne tweyagala nti ate tetwerabira washkurullah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun muberenga ate mwebaza Allah muberenga mumusiima Allah olwokubawa obulamu obulungi olwokubagabirira ebyobugagga olwokubawa abaana bameka abakabira abaana oli nanoonya omwana n'atuuka lugenda akole shiriki n'atuuka lugenda agenda akole wakiri akole obwenzi gy'ababukoze n'atuuka okubeera nga akola kyonna kyateekeddwa okukola naye ng'anoonya kimu mwana banji naye Allah subhanahu wa ta'ala babawadde kivolanga nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti an ni'ma tu'rafu ba'da zawariha ekyengera abantu bakimanya kimaze kubaggwako kyengera okimala okuggwako lwokimanya nti mbadde na kyengera kibadde kikulu nnyo okimanya esente yoyina olwaleero Allah gyakwaziseeko bwemala okuggwako ng'otegeera obukulu bwa sente obaye bw'oba olina omutwalo mu nsawo tomanya vali yaago naye keera ku makyanga toyinaamu yadde 10 naye nga awaka bakwetaaza ekintu kya siringi 3 oba 2 oba 5 oba 10 naye omutwalo bulijjo obadde nagwo mu nsawo nga tomanyi vali yaago kwatako kyokutte biidhinillah obeerenga owaayo gwe oba owadde 5 oba 10 lusindike ku simu ya 0773 24 68 54 oba 0706 74 6 kyona bosindise kyonna biidhinillah feneri wa inda Allahi azim wa inda Allahi azim eri Allah kinene gwe ajja kubola bango koze kitono neri Allah kiki kinene eri nyongereza tesobola kugaana enyongereza teba ntono ekyo kyosindise kyovolanga lwaki bwe tulize tugattagatta ayasindisika 7 ayasindika 3 ayasindika 5 asindise miliyoni asindise 5,000 baganda bangolo muganda nga Abubakari Kawenja ne banne Hajati Alima Bahanizi Technical Services Limited bano baganda banga Hasani Dauda Mundeba wa SL radio auto naka ni service what byonna bwe bityo mukirize muveeyo ya rabbi muveeyo mujje tukumalirize omulimu gwaffe biidhinillah mujje tugumalirize tuberenga tutuuka mu maaso ga Allah nga naffe tugenda twesiimye olwekyo Allah kubanga twamusiimisa Allah ate naffe ajja tusiimisa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagambye mu Qur'an nti la raiba fihi temuli kuboosabuusa hudan lilmuttaqin ekitabo ekyo Qur'an kyakulungamya eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala bokka naawe weeteekemu abo nga kyakulungamya kitya nti bwe bakusomera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala zaadatka imana obukkiriza bukweyongera n'owulira nga mu butuufu alhamdulillah idha tuliyat alaihim ayati zadatuhum iman wababeera nga basomeddwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum iman ng'obukkiriza bweyongera omuntu neyeyongera n'agamba nti amateeka ani agambye nti Allah yagambye nti kati kanze sindikisa fujjo kanze sindike kubanga yetukkiriza okuvuganya tuvuganye omukyalo ono kati ku ssaawa eno Lugero Asiat akyali mu mitwalo 5 nga nawe ogamba nti nange kanvuganyeeko ku mukyalo kangende ku mitwalo wanamuvuganyiza nenyama nti owaye omulabyeko waliwo gwe nengeddeko wano katonotono kasoke nengere wano kale inshallah zadatika imana ng'ebigambo bya Allah ebisomerwa nga nawe n'obiwulira nti ani agaye nti Allah nti zadatika imana ng'obukkiriza bukweyongera Naam Sheikh nzikiriza tumale okuteeka Sheikh Isa Kakinda mwebaziza nnyo oyo nno Sheikh mnaye mnarruqati sajja wa ruqya sawa Allah subhanahu wa ta'ala kirize amina ate banarruqati ndoza bibandisinze n'okuwaayo ennyo mu kintu kino abaruqya bibandisinze okuwaayo nnyo mu kintu kino bebaza Mungu abamu obusobozi okulwa batalaba Allah obeera sajja bwe yali atusomesa kusomerera shaitan yagamba nti omuntu bw'abanga tamaze kusoma mulimu guno gwagenda kukola abanga yesibye ekigoye ekiddugavu mu maaso naga nti kantambule mu Kampala oba ntomerani obaani basi nze ngenze ntandise afuutuka naye Allah wabakuwadde n'obanga okyokola okimanyi mbutuufu okweyongera ku maanyi go beera nga okwata obeerenga owaayo Sheikh Kakinda Isa
webale nnyo webalire ddala biidhinillah. Kati awo ninda Seka Bashiri Katongole side yawe Kagoma sinnakulaba wano wama bazukulu bakasujja mwebale kalwa Ibrahimu nkulengedde mwebale obutanswaza kati no tukwate ku ssente tukwate ku ebyo tufunye tuweeyo ku Kaabasanda. Bannange siyinza kuva wano mu ddakiika zitusigazaayo eziwere 10 oba nga 10 oba 9 nga sigambye bantu nti bwe tuba tufundikira ekintu kino kati tukikozese ffujjo kwate ssente omanye nti gwe obadde osigadde wekka ekigaali kati kikuleka akadde katusigazizaayo katono oba enkya oba luli kiyinza okwabika ntugamba nti kati bisimillah ekintu tukigadde naye weebuuze nti banaakiggala nze ntaddeyo mmeka ye lwaki nze nsigalirako kino ye abantu nga boogedde bingi ye nga abantu batujjukiza aya za Mungu nga batujjukiza hadithi nyingi nga batukoledde byonna bannange tojja kwekwasa olaba abantu abagenda okugenda mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala agenda babuuza nti abange ekibatwala mu muliro alam ya'tikum nadhir temwajjirwayo omuntu yenna abagambayo ekigambo kyonna nti omuliro gwa Allah gye guli gwokya nnyo mu gwewale bwe muti obejja naye Allah gye lyebalinze bwe munakola kino muje giyingira qaalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna tugenda kukkiriza tugambe nti aye Allah batujjira abatiisa naye twabalimbisa boogere naye nga wallahi wawulira okuva ku lunaku olusooka mpaka ku lunaku lwe tugenda okusembyayo olubulayo ennaku 2 oba 3 oba 4 tubenga tufundikira ekintu kino kakati tukugamba nti gwawuliranga okozesa aya zino ziri za mirundi 2 esooka egamba nti sami'ina wa asayna tuwulidde naye tujeemye tujja kukola essebo mutukole kyemwagala naye sami'ina wa asayna tuwulidde naye tujeemye byo boogedde tetugaanyi tubiwulidde naye tetujja kukola mu nkola endala neegamba nti sami'ina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir tuwulidde era ne tugonda ne tumanya nti eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala ewali obuddo amakulu tuwulidde ne tukola netugondera Allah netukola emyoyo gya mirundi 2 giwulidde message yemu naye ogumu ne gugamba tuwulidde wa asayina naye tuganyi tukole kyotukola gwomule ne gukkiriza tuwulidde era tugonze ne gwamaruga nti gufranaka rabbana tukusaba otusonyiwa Allah waffe twenenyanga tudda gyoli wa ilaika almasir gyoli yewali obudde oluvannyuma lw'okutegeera nti omwoyo gubadde mbubuze kati guwulidde kagutereeze guteekemu n'okwenenya gufranaka rabbana wa ilaika almasir tukusaba otusonyiwa Allah era nga twenenya tudda gyoli wa ilaika almasir ne gyoli yewali obudde bwaffe nabwe kityo kati gwawulidde n'obanga waliwo nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu abatambula ne basahaba n'asanga obuwanga 3 obuwanga bw'abantu abafedda ng'akutte effumu lye naddira omuwunda gw'effumu n'afumita mu kawanga akamu omubaka ye yennyini sallallahu alaihi wasallam n'afumita mu kawanga akamu bw'ati ng'ayisa mu matu gaako bw'afumitamu bw'ati bw'ateekamu omuwunda gw'effumu ne gugaana okuyingira omuwunda gw'effumu gwagaana okuyingira mu kawanga akakola ki akasooka ne batambula bwe batambula batuukanga wali ne basanga akawanga akokubiri era nako naakafumitamu omuwunda bwe yagufumitamu ne gukka ne gukoma mu makkati n'akajjamu ne beeyongerayo bwe beeyongerayo ne basanga akawanga akokusatu n'akafumitamu omuwunda gw'effumu ne guyitamu gwayitamu buyisi akati olw'okubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo yatambuliranga wonna ne mu byekolanga abasahaba babanga mu kiraasi nga bajjamu byakuyiga bo bajjamu byakuyiga kakati baalabanga omubaka kiyakola ekyasooka beetunulako tebamubuuza n'akola ekyokubiri tebamunyega n'akola ekyokusatu naye nga bonna balaba tewali wanyumiza munne bonna nga balaba kati bwe bakivaako ne batambula baba batuuka eri ne bagamba naye kintu kino tujja tumubuuze ne bamubuuza ya rasulallah tulabye nga bwe tubadde tutambula naawe gye twasookedde wasanze akawanga akasoose n'ofumitamu effumu ne litayingira wabadde oliyisa mu matu g'akawanga ako naye teryayingidde lyakomye kungulu eryokubiri ne likoma mu makkati akookusatu kakalugu kayiseemu bitegeeza ki biki ebyo okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba
nti akawanga akasoose ye muntu ayabwambibwanga ayatuulanga mu nkuŋŋaana oba n'abeera mu hadhara yonna n'abanga asomerwa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga bimuyita ku mutwe tabiwuliriza nga naye waali awulira naye nga tabitwala nga nsonga era nga ne bwatuuka mu bantu bamubuuza awange obadde mu mukolo gwa gundi boogedde kiraga nti abasajja boogedde atendereza abasajja boogedde naye nga boogedde kituufu naye point kyenkulu gyojjeyo oba boogedde nga nti abasajja waaye boogedde biribadde bisaana weewulirireko ate emizindalo gibadde bulungi nnyo ate abasajja abogezi bakalule bonna babaddeyo kyokka kalule abaddeyo tagamba message nakuba emizindalo nabakalule kakati n'agamba nti akawanga akasooka ensonga lwaki omunda guganya okukola ki okuyingira kakati akawanga akokubiri guyingidde ne gukoma mu makkati n'agamba nti oyo ye yatuulanga mu bigambo bya Allah ebyogererwako n'abeera ng'abiwuliriza ng'olwaliro atudde ku Pala FM bw'awuliriza emyaka gyonna ebbanga lyonna tuze tukola emirimu gino n'aba ng'awuliriza naye ng'ebigambo bimugenda mu mutwe era mu bwongo obwo ne bibeeramu n'aba ng'abigoberera n'abiteeka mu nkola noono akawanga kano kaali ka musajja oba kaali ka muntu awuliriza ebigambo bya Mungu era n'abeera nga yabiteekanga mu nkola ne bamubuuza ate kana akookusatu ng'omunda guyiseemu n'agamba nti oyo ye yawuliranga ebigambo bya Allah naye we yabiwuliriranga n'akaaba n'amaziga n'ajazibika n'atabuka n'awuliranga yenna tekibiira n'akwata ne mu nsawo n'afuuwa naye we yafulumangawo mu kifo ekyo ng'abyerabira nga bikomaawo naye nga yabiwulidde n'ejjazibi n'azifuna n'ekirala kakati ku buwanga buno obusatu gwe nga Sulaiman kalolooza twandigenze ne kawanga kikaaki kana akawulirizanga ebigambo ne kabifumintirizaako ne kateeka mu nkola kati nsaba abawuliriza ba Pala FM abawuliriza ba Radio abawuliriza era abaagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu era abaagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'atutegekedde mukkirize tufe tubeerenga akawanga akaali akokubiri akaawulira ebigambo bya Allah ne kabissa mu nkola ate ne kabikuuma naffe tubeere mu baddu ba Allah mukwate mu nsawo zammwe mukwate ku masimu gammwe abagenda ku agenti mugendeyo mubeere nga musindika ku 07 weebale nnyo weebalire ddala seeka nga tufundikira mukama wange esaawa eno twebaza Allah subhanahu wa ta'ala mukadde wange Kakinda Isa sebo nabadde nkutadde mbakasimba nga toli wangabi omulimu kati tugukolera ddala nga olagidde ddala nti ddala oli munnarukuya omutuufu asobodde okumanya nti omulimu gwonna wali kukikwata ku kuwaayo eri Allah geemaanyi g'abannarroqaati okuwaayo eri Allah geemaanyi g'abannarroqaati n'olwekyo ffenna tukwate tube nga tuwaayo biidhinillah obubaka obusembayo nkubiriza abaddu ba Mungu mwenna gye musinziirira n'abazaana ba Katonda nti bwe wabangawo omulimu gwonna okukolebwa projekiti yonna ng'ekolebwa nga naye etuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala bannange tukinoonyerezeeko tulabe nti kyekisinga obulungi tubeere nga twenyigiramu tubeere nga tuwaayo tubeere nga tukola omulimu ogwo ebigambo bino tujja bifundikira ne aya eno nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza hal adullukum ala tijarat abange mbabuulireyo ekyobusuubuzi kifunirawo mu kashi ekyobusuubuzi ekifunirawo Allah subhanahu wa ta'ala kiyava atugamba tu'minuna billahi wa rasuli mukirize Allah n'omubaka we watujahiduna fi sabilillah mulwane mu kkubo lya Allah bi amwalikum n'ensimbi zammwe wa anfusikum oba nammwe kennyini dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun singa mbadde mumanyi kyekisinga obulungi gye tuli dhalikum khairul lakum ekirungi gye muli in kuntum ta'lamun singa mubadde mumanyi naye Allah wa ogenda okugamba ekigambo ekyo kiringa ekyokugereesa singa obadde omanyi naye singa obadde omanyi oyo kitegeeza mu bigambo bya Allah temuli mu kugereesa kitegeeza kunyweza bunyweza nti nga bwe tutegedde amwalukum wa anfusikum essente zammwe nammwe kennyini bwe mubanga mubiwaddeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ekyo kyekirungi gye muli okuva ne tukitegedde amakulu tuteeke buteesi mu nkola tubeere nga tufuna obulungi obuli mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugambye abaddu ba Allah mukkirize siyinza kusinga kaawo olunaku luno olwaleero olw'ebikyagenda mu maaso wano ku Pala FM
mukkirize tusabe Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira buli mwana adamu yenna buli muntu yenna ayina kyagezaako okukola ku kabasanda nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusasula empeera ye mu bujjuvu n'aba abakoleddwa waliwo abakoledde nga bakolera bakadde baffe abaafa bakolera abaana baabwe bakolera bakyala baabwe bakolera abaami baabwe buli gwogezezaako ga nti gundi kamuteereyo waliwo juzi omu kubendeka ewaka nga nvaayo mu ttumbi yaŋŋamba nti naye nange sooka onsindikireyo sente osindike mpeeraayo ku lulwe ne muga nti bisimillah nange nempaayo ku lulwe kati nsaba Allah akkirize n'abantu abalala abaweerayo bannaabwe ng'oli amuliraanye namuga naye nze sirina akusimira naye mpeeraayo Allah akkirize awaddeyo n'oyo gwe baweereddeyo bonna Allah abawe empeera era ndowooza nakakube n'akalango omukyala yenna amanyi nti yasinga okunjagala asindike sente ku lwange akusindikire oyo yenna amanyi nti yasinga okunjagala mu nsimu asindike sente ku lwange mashaallah kati nze nakubuulira era onogenda kutegerera emitima gyange ekirikira olwo gyonsula naye nenga bwati bwandowooleza kyogamba onambuulira ani asinga okwagala sheekhe nja kukubuulira kuba emmanyi kuba omanyi ne bwotomanyi abayi salamu alaikum mugende musawatu subuhi ife tukwatagane 12:25 inshallah.